Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuuzizza ekibuuzo nti lwaki ye buli kaseera aba ayagala ebintu eby'ekikulu buli kaseera abeera ayagala omusajja abeere nga amwebakako yagamba nti tamatira aba ayagala buli kaseera nga babeera mu kikolwa ekyo eky'ekikulu. Wambuuzizza nti obeera olina bulwadde oba omuntu yenna bw'atyo bw'abeera. Okusookera ddala ekizibu ekyo kye bayita eky'akasagazi. Ekyo ekizibu oba obulwadde bw'olina obulwadde bw'akasagazi. Omukyala abeera n'akasagazi abeera tamatira. Ebiseera ebisinga buli kaseera obeera oyagala obeere nga muli mu kikolwa ekyo buli kaseera obeera owulira oyagala n'oweebakibwako abasajja abawera 5 olunaku era tomatira obeera oyagala buli kaseera wabeewo abeera akuyingira buli kaseera. Ebiseera ebisinga obeera olina obulwadde bwe bayita obw'akasagazi. Okitegeera buba bulwadde naye obulwadde obwo bubi nnyo. Ebiseera ebisinga busumbuwa nnyo ababeera babulina. Buli kaseera abeera ayagala omusajja abeere nga amuyingira ate taboola omusajja yenna ajja kasita obeera ng'oyitibwa musajja. Ate obulwadde obwo tebuboola bukwata abasajja ne bukwata n'abakazi era abasajja abasinga babulina. Ojja kulaba omusajja ng'ayenda ng'embwa ng'ayenda kw'oli n'ayenda kw'oli n'aba n'abakazi nga 10 mu kifo kye kimu. Ku mulimu n'abaayo n'abakazi gy'atambulira n'abaayo n'abakazi. Ebiseera ebisinga oyo omusajja aba yalwala obulwadde bwe bayita obw'akasagazi. Kuba omuntu w'akasagazi ye aba tamatira aba n'ako akamusiiwa akamutakula buli kaseera aba ayagala obeere ng'omutakula wansi eyo. Mukitegeera kati n'olwekyo obulwadde obwo bukwata abasajja ne bukwata n'abakazi. Kati gwe omwana omuwala eyambuuzizza obulwadde obwo osobola okubeera nga ogezaako bujjanjabi. Kyenkusaba nkusaba ofune ze bayita entuntunu ennene ezo z'olaba. Funa entuntunu ennene beera ng'ozirya kwegamba zirye nnyo kuba zo tezirina buzibu. Beera ng'ozirya nnyo oba ozikube mu juyisi. Kigenda kuyamba okubeera ng'ekizibu ekyo kikendeera. Gezaako okulaba ng'okozesa entuntunu ennene beera ng'ozirya entuntunu ennene. Kansobe okiwulidde bulungi. Entuntunu za mirundi 2 okulya beera ng'olya entuntunu ennene zeezo z'olina okubeera ng'olya. Ate ekintu ekirala osobola okufuna era ebikoola by'entuntunu ennene. Obukoola obubeera bwakavaayo nga bukyali buto obukoola bw'entuntunu ennene obwo bubeera bwakavaayo nga buto bufune ofune n'ebikoola eby'entuntunu entono. Funa obukoola bw'entuntunu ennene obukoola obubeera bwakavaayo ate ku ntuntunu entono ofuneko ebikoola ebikulu tewali buzibu. Kati beera ng'obiyengera wamu ebikoola ebyo beera ng'obitawaaza. Osobola okubitawaaza buli lunaku n'otawaaza omulundi gumu. Buli lunaku tawaaza ku makya. Biyenge mu bbaafu bulungi. Omala obiyenga bisengejje bulungi beera ng'otawaaza amazzi ago mu bukyala bwo ng'amazzi ogayingiza munda. Buli lunaku beera ng'okikola ku makya. Buli lunaku ku makya beera ng'otawaaza amazzi ago. Kigenda kuba kikuyamba. Obulwadde obujja genda bukendeera mpola. Okulya lya ntuntunu nnene ezo z'olaba z'oba olya. Ebiseera ebisinga mubaamu omuntu ng'alina obwagazi bwe nga buli waggulu. Awo taba na buzibu. Naye mulimu oli asussa. Ekyamazima nga ye buli kaseera ayagala abeere nga bamukola. Ekyo kibeerawo oyo ye aba mulwadde. Mulina obyawula. Waliwo omuntu aba n'obwagazi nga buli waggulu. Oyo taba na buzibu. Naye ne mubaamu ono nga ye obwagazi bwe nga busukka nga tebumuggwako nga buli kaseera ayagala abe nga bakimukola buli kaseera buli ssaawa ng'olunaku asobola kwebakibwako abasajja abawera 10 ate mu bya siriyasi ng'akyagadde era n'asigala ng'awulira akyayagala. Kwegamba muli aba n'ekimusiiwa ng'awulira ayagala buli kaseera abeere nga bamutakula mu ndoomo. Kati n'olwekyo kyetaaga okozese ku ddagala eryo lijja kuyamba. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okuddamu gwabuuzizza ekibuuzo ekyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku eno vidiyo. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola oba okulambika. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Webale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.